Ebingaruka ebityo netugenda ku Parliament y'eggwanga lya Uganda. Minisita Jim Muhwezi ono ng'avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda by'eggwanga lya Uganda avuddeyo n'akinogganya nti oyo yenna amanyi obuyumba bwakazibwako safe house mu Lunyanyimbe obutulugunyizibwamu abantu n'okulinnyira eddembe ly'abantu aveeyo natabeere nga babuulira webuli. Babadde alabiseeko eri akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga n'okulaba ng'eddembe ly'obuntu libukala. Agamba nti ebyokutulugunya abantu tebiriiyo wabula mu kakiiko ke kamu mubaddemu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno nga munnakibiina kya National Unity Platform akinoganyiza nti ebyo n'ebyogerwa bya bulimba n'agamba nti abantu bangi nnyo abakyagenda mu maaso n'okuba nate nga batulugunyizibwa wabula nga minisita agenda mu maaso n'okuba nate nga obaolyawo alina byabikkirira anti gwe kitaliiridde nnyina yagamba nti linda buke. There are no tortures committed by government agencies. Minisita byakwerinda Minisita Jim Muhwezi yeeganye bigenze maaso n'okuyitiŋŋana nga gavumenti balina ebifo ebyekusifu mwekuumira abagiwakanya naddala buludde ovuganya gavumenti. And right now there are no safe houses. If there is any, give me the address. Muhwezi okwogera bino abadde alabiseeko mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulembera omubaka Fox Odoi ono nno abadde alabiseeko n'essaawa za gavumenti kiriwa kiwanuka era nga atuuse n'okuteeka ku nninga abagenda maaso n'okulumiza gavumenti bajje n'obujulizi obujja okuyamba mu kunoonyereza. Minisita era aga nti bino ebigenda maaso okwogerwa tebiriiko mutwe n'amagulu ono n'atuuse n'okuzimula ebigenze maaso n'okuyitiŋŋana ku mmotoka ezakazibwako ebya drone zaategeeza nga abantu bagenda maaso okuzibatiza erinnya lino so nga oluusi gavumenti ebeesigose okutambulizaamu abantu okubatuusa gye bagenda okuba nga is a name you have coined. They are vehicles. So the security may use those vehicles to transport people to detention centers, but gazetted detention centers. Minisita era agenda maaso n'ayambali abantu ba bulijjo abagenda maaso n'okukakasanga ebifo bino bwe bagenze maaso n'okubira bubi so nga oluusi babikozesebwa okukuuma abantu mu bulungi era biri mu mateeka. It could be for work which is not for the public, not in a training school, but you have a safe house where you train your people in a particular way. Bibadde bikyali bityo atwala ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi n'ayambali ya gavumenti naddala eddoboozi lya minisita lyakozesezza ng'agamba nti byabadde ayogera badde yeekaza bwekaza akimanyi ng'ebifo bino biriyo. Munajjukira nti nange bwe nali nga nkyali memba wa palamenti nali ntuula akakiiko ak'eddembe ly'obuntu era twayita minisita wa security naye nga bw'eri nkola yaabwe boogera na lujeregerero bagenda maaso ne batugaana n'okugenda okukyalira zi safe houses gye baali batulugunyiza abantu. Okutulugunya abantu okwo tekuggwangawo kukyagenda maaso n'olunaku lwa leero. Those allegations, they are allegations. You know allegations? Ono n'abadde asinkanye oluseregende lw'abalangizi b'eddembe kuva mu gavumenti ya Amerika abadde bakulembeddwa omukyala Lisa Peterson. Kyagulanyi abadde alabiseeko n'akulembedde oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga agamba nti olulimi lugenze maaso n'okukozesebwa gavumenti lujerega bujerezi naye nga bulijjo bavayo ne bakikkiriza lunye ng'ebikolwa bino bigenda maaso. Ku ky'okwogeranya ne gavumenti ono nno atuuse n'okuluma akagalo ka Naswi n'agamba tasobola kukkiriza kitunga kino kubaawo kubanga gavumenti egenze maaso n'okubalinnya mu nsingo era ogenda maaso n'okuteeseganya nabo kiba kya bulyaza amaanyi. Njagala mumanye eggwanga limanye na buli omu amanye tukiririza mu kwogeraganya ng'abantu naye mu mbeera gye tutambuliramu erimu okuwamba abantu baffe okutemula abantu baffe obutagoberera mateeka n'okugalinyirira tetusobola kwogeraganya na gavumenti ya Mwami Museveni. Ku nsonga zazaake Kyagulanyi ategeezza nga batagenda kukkiriza kusindiikiriza muntu waabwe nga bagamba nti yekka gwe balina mu kaseera kano ajja okusigala nga akyakiikirira ekibiina kino nga komishona otufaananako nga palamenti yamusindiikiza gye buvuddeko emabega. Abagoberera amateeka n'abagoberera amateeka agafuga entambuza ya palamenti munakkiriziganya naffe ti honorable zaake bamujja kuba komishona mu bumenyi bw'amateeka mu bukyamu. Mukyala Anita Amonge tayinza kuba nti ye muwaabi ate ye mulamuzi. Mwena mwamulabye ng'ali mu parliament ng'alina emotional ekyekitiibwa eky'obuntu bulamu kyeyandibadde akola kwekwe excusinga. So byonna byakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka era tubiwakanya era eriffe n'eri bannayuganda basinga obungi Honorable Zaake yakyali komishona waffe. Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.